Fred Enanga akoze reporting agamba nti essaawa eno pressure akuumirwa ku CID Ekibuli. Tumanyi nti mwagala nnyo kubakakasa n'ezi video tumukwate mbunga abapoliisi bamusibye empingu bamuyingiza naye ensonga ya pressure yate eri very sensitive oba oliawo tebakkiriza na muntu yenna kubeera nga bamulabako lwansonga eggwanga lirinawo ebibuuzo newankubadde pressure alina empapula z'ebutabika naye era still asobola okuba nga oba oliawo ayinako omuntu wamu kyoboola Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka. Sabbiiti gye tukubye emabega Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ku bibadde biyitingana ku mikutu egy'enjawulo ku muvubuka ono Musana Ibrahim omutyoboozi abadde agufudde omugano okutyoboola Kabaka wa Buganda Katikkiro wamu n'okuvoola ekitiibwa kya Buganda wamu n'abakulembeze abalala. Nga 13 mu Kutulasanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri Director w'ekitebe ekikulu ekya CID Ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitingana ku mitimbagano erimu okuvoola Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Twebaza ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abasitukiramu ku nsonga eno gye badde bakolako kannabwala. Tutwala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo kw'ebitongole ebyokwerinda. Era wano nvirayo bategeeza nti omuntu yenna anaddamu okwepampalika ku Nnamulondo ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kino kitwaliramu ne bannaffe abalala abadde bawaaba emisango egitaliimu nsa, emisango egy'ettaka, emisango eri Ssaabasajja Kabaka nga ku luno ttiimu ya Ssaabawolereza tegenda kusuulayo gonna ggambo, egenda kunyigiramu buli muntu yenna anaaba avunaaniddwa ku nsonga eyo. Era wano Sabbiiti ewedde ttiimu ya Ssaabawolereza yawaabira omulangira omu n'emusinga omusango. Kino kigenda kukoma wano naye agenda kuliibwa eri Obwakabaka. Tugenda kukakasa nti abantu bano bakwatibwako. Muganda atera okugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Bayinza okubaayo abadde babikola abadde batyoboola naye kye kiseera okubaanukula n'okuvaayo n'amaanyi amangi. Bannaffe abo tebagenda kuyisibwa bulungi okutandikirawo. Mwebale nnyo okutuwuliza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bali ku HK Media, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Gye bukeeredde olunaku olwaleero tukedde Naggulu mu press conference ebaddeyo omwogezi wa poliisi omukulu Enanga ng'ayogera ku nsonga za pressure zengenda okubeera nga mbateerawo olunaku olwaleero. Abantu bangi ku TikTok bagambye pressure tebamukutte, abalala bagamba bamukutte, abamu bawakana. Ndi wano kubanga mbawa amawulire amatuufu kubanga nze nkeddeyo olunaku olwaleero e Naggulu era nga sinaba kubanga mbateeramu vidiyo eno. Njagala tusooke tutegeere ebimu kubikwatagana ku pressure oba oliawo n'engeri gye bamukuttemu n'essaawa yakakati wa waakuumirwa. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Mbajjukiza nti mugendeko ku Platinum Wellness Spa okole ku massage, okole ku sauna ate omubiri gwe gusobola okubeera maridadi saana. Obulamu budde engulwe akatuyako ekakuyitamu kiba kyakaminnyo. Gendayoko basangibwawo Konge Buziga. Basangibwawo Konge Buziga ogenda kubeera bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga ate osobola okubeera ng'okozesaako ku VIP spa yaabwe eri spa y'abakungu. Banne abana ba TikTok mbahostinze nnyo naddala omwaka guno omwaka oguwedde pressure nam hosting emirundi ebiri. Omulundi ogwasookera ddala ndowooza ensi yonna amanya ga pressure bagamanyira ku channel eno ng'agamba nti nze Ibrahim Musana. Gundi yafeeyo yatambula nnyo naye ate ebiseera pressure yali tannaba kubeera nga yadde nga yali awa abantu level kye yayitanga okuwa abantu level naye yali agibawa in a respective way. Kati ate ebiseera gye byakoma okubeera nga byeyongera following eno eyina engeri gyegenda nekuleetera okuwaganyala naddala abaana ba TikTok bafuna excitement. Ogenda okulaba omwana atandise okuva ate mu kyeyagiramu ate ng'afuuse ekintu ekirala. So nabwe kityo pressure yayongera okubeera nga ate ayongeramu ebisoko ndowooza mu ngeri gy'awamu abantu level. Nagenda okulaba
akavidiyo akalala nga kazze nga balaga pressure nga ali ku kabangali ate ne bagamba nti bamututeko ebutabika ate ne bamala ne bamukomyawo. Abalaba vidiyo yaffe oluvannyuma nga tugikoze nga pressure ayogera ku mbeera eyamutuukako yagamba nti ebyekika byamukwata. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola nti ebyekika byamukwata ne bamukwata ne balowooza nti oba agudde eddalu ne bamutwala ebutabika. Andaga emisale nti yakomawo ng'asaliddwa ejjirita ffe kye twayita katemba olwo olunaku mu vidiyo kubanga nze mu vidiyo yange bwe mbeera njogera n'omuntu amaaso agange gabeera googera era bw'oba onnimba abantu bakirabirawo nti sikukkiriza. So ebigambo pressure bye yatugamba naffe tetwabikkiriza nga tulaba olusaagosaago. Ate gye kyeyongedde ku TikTok omwaka guno tugeze okulaba nga mu butuufu he's so hungry. Ate omwaka guno twagenda okulaba nga ajidde mu style mpya ng'alaga nti ali very hungry for power. Kino tekisanyusa ffe ng'Abaganda naddala engeri gye yali asabamu obuyinza. Amanyi offices ez'okutuukamu naye yajjanga ku TikTok n'atandika okuvoola Obwakabaka bwa Buganda ekitasanyusiza Abaganda era bamaliriza nga beekozeemu omulimu nga bamukutte. Gye bukeeredde olunaku lwa leero tulabye Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abaddeko ku Twitter nga yeebaza Minisita wa Kabaka ow'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka omwamikazi bwe Israel olw'ebigambo bino. Omuntu yenna eyeepankira ku Namulondo ng'omuvubuka ono Ibrahim Musana era n'ateekawo ekifaananyi kya pressure abadde avvoola Obwakabaka abadde avvoola Kabaka n'Obwakabaka. Tujja kweyambisa ofiisi ya Ssaabawolereza okumukwata n'okumusimba mu kkooti asibwe. Gye tukeeredde olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi Fred Enanga akoze reporting agamba nti essaawa eno pressure akuumirwa ku CID Ekibuli. Tumanyi nti no mwagala nnyo okubakakasa n'ezi vidiyo tumukwate mbu ng'abapoliisi bamusibye empingu bamuyingiza naye ensonga ya pressure yaate eri very sensitive oba oliawo tebakkiriza na muntu yenna kubeera nga bamulabako lwansonga eggwanga lirinawo ebibuuzo newankubadde pressure alina empapula z'ebutabika naye era still asobola okuba nga oba oliawo ayinako omuntu amuli emabega oba omuntu amutuma oba nga ye ng'omwana alina intentions ze. So kati kyova olaba nti ensonga engeri gyeri very sensitive guno musango gwa ggwanga tebakkiriza muntu n'omu kubeera nga alaba pressure yadde omutunuzaamu kamera naye ng'ate olunaku olwaleero twogedde n'omwogezi wa poliisi n'abeera ng'akola ripooti ku mwami ono engeri gy'abadde avvoolamu Kabaka emisango egimutaddeko egimuteerebbwako giri emisango 3. Suspect arrested for defaming the Kabaka, hate speech and incitement to violence. Kubanga buli we yabeeranga ku mutimbagano ng'agamba nti ajja kutukuba, ajja kukuba Abaganda, ajja kukuba Kabaka kwegamba nga yewera nkolokooto. Kyova olaba nti ate poliisi yakoze eki yamukwasizza amaanyi. Munzikirize mbe nga mbateerawo vidiyo eno mugirabe oba oliawo n'ebigambo Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga byatadde ku Twitter mubeere nga mubyekenneenya. So nze obubaka bwange buli eri abaana ba TikTok nti bannaye excitement yekome muyitiridde okubeera so excited. Mpulira nti waliwo abamu be bawana essente muvuma abalala okitegeera. So excitement yekome egenda kubeera ebasuula mugundi mu bizibu. Abantu bangi ababadde ku TikTok okwo nga bafunyeko ebyakabi, bafunyeko businesses ennungi, beekozeemu ekibiina kati nga bwolaba Batuli Bulala family bavaayo n'ekibiina kyabwe ne bakikola kitambula bulungi nnyo, ba-actinga bulungi nnyo, batandise okukola ku ssente. Mpozi ate twabalabye Luweera awo nga baagala kweyisaamu bikonde ng'engabana ya ssente egaanye. So kati n'ekyo nakyo bannaye mukikoleko kubanga ate ekibiina kyammwe kye mwazimbira mu maanyi kiyinza okukomekereza nga kikoze eki nga kibasaze. Mubeere nga mwetereeza baddiya engabana ya ssente ate ereme kubeera nga ebonoonera ebintu.
naye ng'ate ffe weetuli okubeera nti nno tubaweereza nalabye abaana ku tiktok awo nga mutandise okulwanisa brandi yange ekyo sigenda kulekerawo kyogerako naye ng'ate muli bakyala bannange nammwe musobola okujja ne mukwata akazindaalo mujje tukole kiyinza okubeera nga okuba nti nno nze ndi youtuber nga ndi mukyala nze nzekka nga kyekibaluma nga simanyi mujje mufune akazindaalo mujje nze mba training nze ngaba training ya bwereere si bwe kiri rich ngaba training ya bwereere eri omukyala yenna avuddeyo nga ayagala okujja okola youtube jangu okole youtube nkusomesa engeri youtube gyekolamu ebisigadde nawe ojja kumbulira oba omulimu mwangu oba muzibu nga tonnaba kutandika kunvuma nakuspreadinga propaganda ow'ekisiru osimanya adija gwakolako simanya yagwa simanyanga bino biri bwebiti ne bwebiti mukwaneyo nnugu yeekuluma olw'okubanga ndi bulungi olw'okubanga nkola ku youtube naye nga teno youtube it's free of charge okujoininga kwa bwerere jangu nkuyigirize bwe bakola youtube bakyala mujje tukole temubeereyo ne mutandika okumbiifinga kati sewe mwatandise n'okunkolera zi meeting kigazi sina gaseka naye nga ddala munaamalako eno branding ebaddewo okumala ebbanga banaye tubajjukiza bakyala nti youtube temugindekera nzekka bwe muba mujagala ng'obujja bwe bubaluma approach me mumpereze message tobeera ku tiktok notandika okunvuma okitegeera ate nga yegwa posting ebintu byange byembeera ntaddeyo kasita bibanga bikukolera nze ndaba wano ba tiktokers bangi muposting ebintu bingi nga mbitaddeyo muntu ajja nasalayo video ye nakusaza traffic ku youtube n'agiteeka ku page ate n'amala n'akuyisaamu eggaali kati mufaaki n'ensi banaye mujje mbayigirize youtube bwekola mujje mukole ssente mulekerawo okumbiifinga mulekerawo okubiifinga brand yange n'okugiheetinga ku bintu ebyekisiru kumba obujja bwe bubaluma okitegeera nagambye olwaleero nina obbagambako bakyala munkubira essimu mujje mbayigirize mutandike emirimu nawe okere ku maca okwate akazindaalo ogenda okubira tiktoka muno omugamba omanyi lavumase badde nsaba kukyazaako olabe bwe kibeera experience ogiyitemu tojja kuddamu kumbiifinga kiyinza obba kibaluma okuba nti yenze mukyala nzekka ali ku youtube nga simanyi mujje mbayigiriza okukola naye muzikirize mbateremu ka video kano ak'omwogezi wa police omukulu Fred Enanga ng'ayogerako eri eggwanga ku nsonga za pressure ng'abawa report ku nsonga zino eza pressure. Otherwise banaye neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba. Uganda and also Uganda Kingdom. You are aware our crime intelligence task teams carried out this arrest on the 17th of February, where one Musana Ibrahim, aged 27, a resident of Kabuga in Mukono, and also a resident of Chira Road, was picked following a series of reported hate crimes, acts of incitement to violence, defamation of the Kabaka of Uganda, the Katikiro, and a lot of offensive communication through various digital platforms on TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, and so the suspect was handed over to the Directorate of CID in Ekibuli, who are now processing him on these various charges of misuse of social media, hate speech, malicious information under the Computer Misuse Act and incitement to violence. We are actually transcribing over 50 videos of anti-Kabaka sentiments that are vulgar, abusive, hostile and defamatory. Why we are transcribing them is for evidential purposes. We are aware that a large section of the people of Uganda and well-wishers are not happy with such negative statements, ugly speech that is so embarrassing and highly disrespectful of the Kabaka of Uganda, the particular Uganda, and the Uganda Kingdom. We are all aware that devotion of the Kabaka of Uganda has long been the pillar of the Uganda Kingdom, and, which must be preserved, must be preserved at all costs. As a country,
We have very strict rules against acts of incitement to violence, hate speech, and all other forms of offensive communication. We therefore cannot and will not tolerate violence incited and motivated by hate speech due to the devastation and unrest it can cause in our communities.